okufa kw'abantu baffe abakuru mu Gwanga muno konna kuliko ebibuuzo. The man is dead. Kababe waabwe nabo tibamanyi balinda bulinzi government okubagamba nti yafudde kino. Omuntu gwe mubadde mulwaziza mwaligambe nti aruddewo ekimbe nga kino oba kansa oba ki nga kimutawaanya. Mulimu ekisoro mu Gwanga muno mu government eno ekirya kumpi buli muntu ateeka omutwe waggulu mu by'obufuzi. Yes. Narabye n'MP omu ng'ananaagira wa FDC naye ng'ananaagira kubanga kumpi ali kumpi kukurosinga naye ng'abikoonako naye ng'atidde ng'omulaba atidde naye ng'abuuza nti kiki ekiri mu NRM ekyo. Buli muntu waffe ewengulu buli bw'avaayo afa. Abantu baffe bonna abaze nga bafa ng'ovudde ku mayombo. Va ku mayombo genda ku Major General James Kazini, genda ku General Aronda Nyakirima, genda ku Bishop Rwanga n'aba Bishop n'aruna Bishop Muraro we Masaka, genda ku ba Dr. Kalisa, genda ku abasiramu bano Muzata Sheikh Muzata ne banne ngenfa yabwe n'olwaleero teri muntu mu government asobola kuvayo agambe nti twakola postmortem ono kyora banange ebintu bijja mu bintu bya kusaagerera naye oluvanyuma nikikuzitowerera n'osanga nti ensobi z'okoze ziri grave oli mu kato katira baburanda ono mukyala zaatandise kukola mu parliament muntu kyali n'obwongo asobola kukonsideringa Anita abeere speaker. Nkimanyi nti waliwo abantu abalina emitwe bw'egityo naye mbabuuza kusinzira omukyalo ono nga bwakute parliament n'agifuura nga bworaba kiyosikiye musobola yadde n'omuntu musobola gw'abantu abeere speaker. Bwe bamugamba nti president bwe yagamba Oranya nti lekera ono amaleko ekisanja kye kyokubiri Oranya yakiriza. Wabula mu kukiriza kwe Oranya yagamba bwati nzikiriza naye kye sigenda kukola sigenda kukampiningira obwa deputy speaker. Oba mumpe oba mumpa mulekeyo. Ye muntu eyasookera ddala okuleeta president Museveni mu parliament nga baronda nga president atidde agamba nti bayinza kubumuma ate nga ayagala addeko. President yajja n'atuula wali. Okimanyi nti ekizuulibwa nti Kadaga yazira parliament azize parliament. In fact ndowooza okufa kwa Oranya kuyinza kukomyawo Kadaga mu parliament. At least this man was principled. Yali Kada nga muwulize eri mukama we n'ekibiina kye. In fact kigambibwa nti NRM kato kwagala okukapucharinga Northern Uganda kumpi yonna kyava ku Oranya nga Northerners kumpi bonna bamukiririzaamu politically. Naye wano nga bw'oraba Uganda eno empologoma zonna nga zisinisa amanyo Museveni ayinza kufa olupo n'ogenda mu ntebe. Bakana bavaayo. Oraba Anita bamalaga mu yoleeyo nga wa FDC ne bamuwa. Naye nga kikutegeeza mu NRM mwalimu abantu abawerako obulungi. Abannayuganda b'omuntu n'omukufa kw'omuntu bakolera mu business. Gorowooza bagenda kulaba Oranya tibafunanga pa diem. Yes. So nga tulina kuba beegendereza ife mu Uganda kumpi buli muntu omukulu alwala bamutwala bweru n'akomawo nga mulambo gwenyine. Kino kisolo ki ekiri abantu baffe mu ggwanga? Bwe buba bulwadde bwana baki obutwala abantu afa abakulu mu ngeri y'ekyewuunyo government nesirika busirisi. Eno government wetuuse Abannayuganda tulina kuba beegendereza. Okay, tubaniriza ku mukutu the flash channel Uganda nga bulijjo nga bwe twabasuubiza nti waliwo ensonga zitatusobola kubuusa maaso. Twebaza Omukama olw'obulamu bwatuwadde ate nammwe mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kutugoberera buli lunaku mwebale ddala mwebale nnyo. Kwe tuli awamu ne mu Byarugaba olunaku olwaleero
naku eri mu Gwanga olw'okufiirwa speaker Jacob Oulanyah nga tunakugenda ewa mukulu Oulanyah. Mukulu bali omunsi yagamba bwati agenda kukwata buli muntu eyabika Oulanyah. Before, do you remember the tweet when nakubire sino ngamba nganda be tweet ya Muhozi ngegamba tigundi afudde? Do you remember that tweet? Ematheko. Naye bali omunsi oluusi naye kumwogerako mpuliranga yaara. Kumuwa bwi mileage. Mpuliranga yaara naye ate nga ye mwogezi wa gavumenti omukulu. Naye kati bali omunsi genda mu maaso bakwate obavunaane bayinza kuba baleese okufa kw'ono. Because we have that tweet. Bavunaane. Bavunaane. However, nga bwe nayogera luli gavumenti enakuba neegendereza omuntu bw'alwala yesu omuntu omulwadde yeetagisa privacy naye omuntu omukulu mu ggwanga you update the nation okugyawo fears n'ebintu bingi abantu balime kwekengera ali mu lwaliro bw'ati is responding to the medicine ekyo kimara naye timusirika mwena gwe musirika mwena abannayuganda benyonyeza amawulire baba bakutakura you talk ali luddawa ali atya because we are concerned yes citizens. Ekyo nakyo government ekyo nze siraba na lwakyo onyonyo omuntu bw'akantu bwe kati bw'akantu bwe kati olumu rw'omushana yabika mutabani w'omugenzi Lieutenant Kano Aine uyu mwana erinnya lye Aine kati RDC deputy RDC w'Embarara yali wambabazi twali wamu yali akolera bya security rw'omusana kati Aine ne bamuwamba ne bamubuzaawo amaje naye tukitegeera nti be bamulina kati bo nibagaana nti sibe bamulina rw'omushana kwe kuteekayo umurambo ekifanani nga umurambo gufanagana n'ekifanani kya Aine nti bamuse ng'ayagala gavumenti eveeyo yogere Aine wali oba mufu nga tukimanyi nti be bamulina rw'omushana yakwatibwa oluvannyuma n'ateebwa naye nga twali tumanyi nti be bamulina bali baagala kumutwala n'omukooti ku charge sheet ne bamugyako oluvannyuma lw'emyezi kumpi n'omwezi nga tigunagwa yakomawo Aine ng'alina General Sadimisale twali bakyamu gavumenti si yali emulina kubatakula baleete ensonga yes bwe twabatakula bwe batu Aine n'akomawo nga muramu ne bateekawo ne press conference so ebiseera ebimu abantu baba baagala bamanye gwe musirika now okufa kwa Oulanyah kuno okufa kubeerawo to be born is a chance, yes. To die is a must. Yes. But the issue is when and how you've died from. Okufa kwa Oulanyah kwe kufa okumu okwewunyisiza ensi Uganda. Nawe twogerera kati teri muntu amanyi Oulanyah kiki ekyamuse nga gavumenti yebadde mu lwaziza tibana tugamba nti abadde alwadde ki ng'okimanyi the man is dead kababe waabwe nabo tibamanyi balinda bulinzi gavumenti okubagamba nti yafudde kino omuntu gwe mubadde mu lwaziza mwaligambe nti aluddewo ekimbe nga kino oba kansa oba ki nga kimutawaanya ne esawo y'olwaleero nga teramanyi ekise Oulanyah taramanyi Oulanyah badde alwadde ki nga amaze omwezi kumpi muramba n'obugwamu nga mulwadde abasawo badde batuliitinga ki is it too early now to tell the people really? I think it is still all according to Uganda's spokesperson. So nze ekyendeeta eggwanga lyagala limanye enfa ya Oulanyah kiki ekimuse kubanga olaba yava wano kipayopayo okutuuka kupangisa ennyonyi eyiye ng'omuntu yes yali bubi ne bamutwala naye omwezi mulamba nga timunaba ku briefinga abannayuganda abantu ne basigala mu suspense now ekintu kyembaleetera
Minister ayitibwa Frank tumwebaze ye minister wa webyobulimi mu Gwanga. Abamanyi Frank tumwebaze yo mukuba ministers abali kumpi ne State House. Yakoze tweet, yatadewo tweet. Ya tweet nze n'agamba nti Katonda ngo otutwara kwa abantu abali na mwensa n'okufa kwawora nyono nakwe kufanaganye noko mugenzi brigade ya Mayombo minister we Gwanga Frank tumwebaze from Kamwenje. Yes, tweet eno lwalero tanaba kujegana ensi yo negiraba kwiri tumwebaze ateko ko ari ne cyamanyi okufa koranya kati ye tweet ye ayinza kwanga tamanyi kitegeeza ayinza kwanga tamanyi kitegeeza abatamanyi brigade ya Mayombo ogwa rifarinzeko brigade ya Mayombo naye enfaye yafangono ngoranya ye mutufu Frank cyayogera bamuja wanu nyonya president ya mutware Nairobi era nibakomye wo murambo mukasera mpao kaga in fact no mu campaign za 2016 cyari cyakwatanyo mu campaign ne right honorable Mbabazi bwe yatuke 40 nagama nti umwana wa mwenze ecyamo sinze abamutasiri sibalimu meaning ngana Mbabazi yarama nti Mayombo yatibwa butibwa obulira era president bwe yatukayo nagama nta postmortem je twagikora twajiwa abenganda zo mugenzi ngoraba okufa kw'abantu baffe abakuru mu Gwanga muno kona kuli kwebibuzo lwaki nga kikutegeeza muri mwe Kisolo mu Gwanga muno mu government eno ekirya kumpi buli muntu ateko mutwe waguru mu byobufuzi kasitagwambuka nga bakikuya. Yes, kubanga bwo tunulira mu mambukeno nja kusoka mbakorere ko analysis yo mu mambukeno kumpu buli muntu ajo mutwe waguru na guteka waguru nga munabya bufuzi wabashibina ngari mu NRM enfaye yewunyisa ekisoka abantu abamu tibachajugira yari deputy speaker Francis Ayume mutaba niwe katayuma ari mu parliament oyo yatibwa ekimotoka kandi ko gamanti bachari chachi bacha majoba chachi ngaje no mu Kampala yari accident ya mutawa ne factory yati yavawo nagunugujwa abantu bebuza engeri Ayumeje yatumerwamwe motoka eyo na ebyawo yume nibikomawo era no kuwa mutabani wa abantu ba Western bari bajukira umugenzi Ayume nemfaje yafaye abantu tibamatira owo kubirino yekano abiriga matuga kano abirigoyo na ye okay yati yari wa manyi na yari MP na atenga kano nga former rebel enfaye na yari ya mutawana in fact mukuzika kwe umukumuzika rwe rwari rutaro katono bari meno kumuzika kubanga barwana nyo kurumbe no butebe ni babumenya naki singati wari wo maje no kumuzika tibari muzise nga badimandinga anti omuntu umwana wafe kisheke muse bamukubira amasase wanu ugundi ngagende uwe abo si babiri wari wo murara mweti mumanyi njya kubajukizanga bamwitanga kano woruta ochora yariko LC5 chairperson waguru ni yesimba kubwa MP ni bamusinga kigambibwa mbu oruvuma yatibwa pressure nacho cyari cyamutawana emfaye yewunyisa owokusatu yemeje General Rokechi ogwe mumanyi verayo no Mogadishu oyo ye kati imbaletera abantu bo mu North bo mu Northern region okutwarira awamu narabye no nemupe mungana nagira
wa FDC naye nga ananaagira kubanga kumpa kumpi kucrossinga naye nga abikonako naye nga atidde ng'omulaba atidde naye nga abuuza nti kiki ekiri mu NRM ekyo buli muntu waffe ewengulu buli bwavaayo afa nabikomye mu kkubo kakati nitwebuuza in fact waliwo omulala ow'amaanyi w'okudaala eryawagulu naye bamuyita Major General Oketa. Yes. Naye enfaye yali bwetyo nibeewuunya engeri gyafudde oba naye yali Brad Kuroti naye nibigwa. Major General Oketa oyo omumanyi kubanga yali awasize ewaffe yali nga mulamu wange in fact mugombora lyerimu yali ajja omukyala ne obo bono bawulira kati of recent baraba ono yakyasembyeyo okubeera n'ekifo ekyawagulu mu Northern Region kubanga Olanya Jacob yewokusatu mu protocol yaffe President, Vice President, Speaker erabye enfaye kiki kisolo ki ekiri mu government ekirya abantu baffe mu Uganda naye kati nkyazero oyinze ku bantu b'omu mambuka naye nga ba NRM mu bimpimpi ng'oraba waliwo ekintu kiri mu NRM kyo buli bwe baraba ajjayo omutwe mu kitundu ekimu nga baagala nga bamukuba ku mutwe ng'ekisolo ekyo kimumira ekisolo ekyo kyetoolodde mpaka mu Gwanga kiri wonna kiri kikino. Yes, abantu baffe banange kambabuulire gavumenti bwe mutavaayo ni munyonyoranga buli kaseera tujja kubabuuzanga abantu baffe ekibatta kubanga twala ekyokulabirako abantu baffe bonna abaze nga bafa ng'ovudde ku mayombo va ku mayombo genda ku Major General James Kazini genda ku General Aronda Nyakirima genda ku Bishop Rwanga naba Bishop na Runa Bishop Muraro we Masaka genda ku ba Dr. Kalisa genda ku abasiramu bano Muzata Sheikh Muzata ne banne ngenfaya abwe n'urwalero teri muntu mu government asobora kuvayo agambe nti twakora postmortem ono kyekyamu besirikira bwesirikize. Why? I think that's why people are doubting them. Yes, kati bwakiti baba doubting nabamwe benyine kati omuntu nga right honore mubabaze bwavaayo niyekengero kufa kwa mayombo yinza kumuwakanya kati jo lyabaramu tumweba yaffe bwe nabeera ng'etankanizibwa government gwe mugugu golina okunyonyora abanansi omuntu bw'aba alwadde nafa okufa kubeerawo mukwekaki ebyarwanga titwali wano nga turwanagana n'abasajja ne Rwanga Bishop Rwanga ne bamutwara n'ewaabwe ne bagaana abantu ab'ekika waka nti baraba na mulamu nga mwari what were you concealing nga bagala no kumuhisa wansi agende ku luguudo nga ne bagamba tikisoboka ne bamuhisa mu nnyonyi ne bamutwara mu nnyonyi mpaka eri era ne why yazalibwa Bishop Archbishop yazalibwa ali n'abatata ba mama baganda be baliyo ni mugana nti balime kumuraba so ebintu government byekora tesobora kuwona okuvunaanibwa okufa kw'abantu bano nga beba byereetedde ate mwana watu wandisanga nga n'abamu beefiira bwefiizi n'obulagajavu bwabwe PR yabwe enfunyo abogezi babwe bonna bwe bato n'abali mu government ate bebakakasa bokakasa fears zaffe nga tumweba kati tumwebaze nsobola kumuwakanya mu government eno era kati nange mutadde ku list ajja tunyumiza atubulire in fact munsi ezifaayo tumwebaze kati yali badde anyonyora bali mukute n'anyonyora otegeeza ki mayombo yafa kitegeeza ne kyamayombo okimanyi ogamba nti onafudde enfange y'amayombo tell us more. Yes, tell us more. Then enfa ya Oranya really nayo yewunyisiza era kasita naraba deputy speaker nga agenze ne chief justice ne nabarara ne brother we ne mawo
nakugamba ko ningamba nti ekitegeeza ali bubi nnyo wabula okugendayo eyo lazima kyali kituufu yali embeera emaze kusajuka kyova olaba omuntu bwakugamba nti Oranya yali yafamu si ku Lwasande oyinza kusanga nga bali batuufu kubanga muntu bwabeera mu intensive care abasawo bo nabo bagezi bwe baraba embeera gye mulimu asobola kusigala ku byuma ennaku nga 2-3 nga yafadda kubanga tosobola kungamba nti Oranya yafudde ku Sande ate deputy speaker nakoma okusande nga president amawulire yagatuwadde essaawa 4:30 nga gundi yazze gundi oli munyonyoja ekyogamba oli bwe yafudde n'okwatirawo ennyonyi oraba ate ne president n'addamu n'ateekako akantu nti naddira eyinze okufa kwe lwakwagala abaana basooke bamanye ekitali badde kibi naye bw'ogamba nti ku Sande abantu bagamba nti aa si ku Sande ate n'ekyo kyokka kikulaga abantu bano yali omuntu bw'alwala n'afa why do you hide it ekyokubiri yali braza we wa Oranya yaliyo musoyato kati bwafa yeta communicating n'abawaka gwe president babikule bayinza kubikurekera nga braza yeri tabagamba waka nti ono afudde officially yes ogareta amawuli naye nga braza wali eri braza waafana n'atabagamba nakayega kwisa katono aliwo yagambye nti mu Uganda tubadde tufunyeyo omuntu asoma ebiramo by'abafu alanga abafudde ono owe Kayunga kakati oli n'agamba kirabika ate omukulembeze ono ate ayingiridde emirimu gy'abantu abalala waliwo Oranya olumu yarayagala nnyo Museveni yali wa UPC n'akrossinga n'agenda mu NRM yalina commitment ya mutawaana ngaffe abamu bw'obeera mu kintu lazima okikolera bw'okivaamu n'egyoraga okikolera nnyo naye Oranya olumu yagamba ndabye nga bajukiza omulambo si kujukiza mulambo bajukiza abasigadde ku ngulu nti Oranya yagamba President Museveni yamulaikininga nga Jesus yagamba nti President Museveni alinga Yesu of Uganda alinga Yesu yalinga muguru mu comfort zone naye najja kufiririra abantu abali n'ebibi ku nsi ne President Museveni yewaayo alinga Yesu najja kuyamba abantu ababonaabona mu Uganda kakati waliwo omuntu eya president bwe yataddeko tweet nti Oranya afudde oli yagambye nti Yesu arangiridde okufa kwa disciple we amala n'agamba disciple Yesu abaddewo koza okusa tugamba a lot of things Yesu arangiridde disciple we okufa kwe naye ate ekyo kirimu amakulu ffe abana byabufuzi buli kyoyogera buli kyokola manya nti there is tomorrow bajja kujukiza he's nowhere now he's dead naye laba bye bakomyawo however wali ekintu kye narabye ku mukyalo ono sigenze nnyo mu details mu byafaayo bya Oranya kuva emabega naye nga Oranya bw'omutunulira okulinya kwalinye amadaala aze ng'omulaba mu mitendera by'obukulembeze kumpi gyonna agiyiseemu nubwo yali Makerere nga guild speaker buli wamu bwe yatuukanga ng'olaba mukulembeze nasese nga deputy chief justice deputy speaker ng'agamba nti mu bye yatuyigiriza tolerance naye gwe mukazi gwe deputy speaker omutwe gwe lowooza mutwe gwe tutugulaba nti ekirimu kumpi teri bw'aba yakuyigiriza tolerance ekintu bw'akitibwa toleratinze just omuntu awandiise ku Facebook ng'akwogerako she did not tolerate Zake nga tolina yadde n'okyogera n'okukyogera gwe n'okuswala nga toswala
ngogamba nti yatuyigiriza tolerance. Are you tolerant yourself? In fact omukyalo ya deputy speaker yageza kutugamba nti yeche bamuyigiriza takwata ebye bamugambira bwerere. In fact let me tell you, Oranyono singa yaliwo ebintu byazake singa tibiriwo. Among singa tiyaliwo. Yes. Singa Oranyono yali mu Luwadde tiyandikiriza this nonsense that has been going on kuzake mu parliament. Yali badde yayise the deputy speaker nezake ekyo kyekinyusi kirimu Oranya. Wewa wabadde puppet ya president Museveni ne Oranya abadde na principles. Oranya abadde amanyi amateeka nga amanyi parliament kyeki nga amanyi parliament engeri gye nakutambulamu nga Oranya si kyangu yadde n'omuntu n'ogumu okumenya teeka mu rules of procedure. Nga kamubeera wano ng'agamba nti kino na kino kino na kino kino kivandiro kyagenze mu parliament kuzaake eyo kikulaga nti gap ya maanyi nnyo Oranya ejarese mu parliament. In fact I can bet NRM eri mu kato akatagambika mu mateeka gaffe ga parliament article 81 teri business yonna ekolebwa nga timulina speaker. Kimagene kubuzoloza they soon to bayinza ogamba amongi owaye kikwatire ddala oba anti kati ako kat oraba banange ebintu bijja mu bintu bya kusaagerera naye oluvanyuma nikikuzitowerera nosanga nti ensobi z'okoze ziri grave oli mu kato. Kati raba Branda ono mukyala zaatandise kukola mu parliament. Muntu kyali n'obwongo asobola kukonsideringa Anita abeere speaker. Nkimanyi nti waliwo abantu abalina emitwe bw'egityo naye mbabuuza kusinzira omukyalo ono nga bwakutye parliament n'agifuula nga bworaba kiyosikiye musobola yadde n'omuntu n'ogumu musobola kugamba nti abeere speaker. Kisoboka. In fact kino kiyigiriza abantu buli kaseera bw'obeera mu kifo ekyobuvunaanyizibwa mmanya nti anything can happen. Waliwo enkya kati Oranya wuno mufu tumwogerako kati gundi mukyala gwe ng'ofudde kubanga oteekwa kufa ngamba Anita deputy speaker gwe bakwogerako nti parliament wakola ki yajonoona yagisu nti yamala gavandula n'agoba ne commissioner wa parliament zaake. So it's unfortunate. In fact NRM eri mu katu akatagambika nobwo tunoyo kati mu NRM omuntu ali kukiziba kitagambika kati ye Museveni naye yayinza butafaayo aleeta buleesi bwaraba tiweewuunya agambye nti nono naye agendere akubiriza naye asooka kulekulira kiri n'addamu ne yeesimbawo baronda. Now Oranya ono ye muntu gwe tubadde twewuunya weewa wabadde wa NRM. Oranya ono nga yasibidde ku kintu takivaako ate ng'akulaga nti kino kye kituufu. Oranya ye muntu abadde teekubiira mu parliament. It's unfortunate nti amazeko emyezi 9 gyokka as a speaker ne akubiriza mu katono kikutegeeza nti ate abadde on and off nti abadde mu Luwadde. So bwe kituuka esawo y'olwaliro nga timwena tubuulira ekyabadde Luwadde tubabuuza ebibuuzo bingi answers ntono nga tweyize endwadde zaffe ne tuziteekawo. Olumu speaker oyo deputy speaker Oranya yali ayagala kwesimba ku bwa speaker ku Kadaaga 2016. Yes. Abali bamupanze tubamanyi nga tibagala Kadaaga. Bali nnyo ba mafia bali mu government eno kandime kugamba State House nga be bamuleese abamanyi nnyo abasembayo nga bamuleese wabura bwe batuuka makati omuliro nigubaaka ku migongo nga speaker then Kadaaga bagamba nti sisobola kukiriza kye muleese buli speaker abadde amaleko ebisanja 2 nze bwakimwagala nkole kimu ng'oleba ensonga yeri valid
naba NRM bona ni baswara kama nti Kadaga cyayogera kitufu oranyarekera rekera Kadaga amareye bisanja bibiri yendagano erije bagamba nti bakorendagano nti mukisa bomare bisanja bibiri oranya yajja wewe it was a gentleman's agreement. It was verbal and gentleman's agreement ewabweyo oranya abali bamusindise omuliro gwe oranya nasigara nga karambide n'omuliro gwe gwafuka gwamanyi nibamuvaako president nayingero nagamba nti oranya lekero ono bwe bamugamba nti president bwe yagamba oranya nti lekero ono amareko ebisanja kye kyokubiri oranya yakiriza wabura mukikiriza kwe oranya yagamba bwati nzikiriza naye kye sigenda kukora sigenda kukampiningira obwa deputy speaker nagana oba mumpe oba mumpa mulekeyo ye muntu eyasokera ddala okuleta president Museveni mu parliament nga baronda nga president atidde agamba nti bayinza kubumuma ate nga ayagala addeko president yajja n'atuula wali nga ayagala rabe nga baronda speaker oranyoyi yasoka kuleta president nti mu kuronda oranya nti yakola campaign yade n'omulundi n'ogwo nga bwe yayogera eyamukolera campaign omumanyi ye president Museveni muntu omu nga shikuraga abali bamusindise ndowoozo mutegedde njagala tutambule wamu abali bamusindise ndowoozo bategedde president yamukolera campaign mpaka oranya n'awangula nafuna urunji over 300 kati ye nasigarawo mpaka nga ajukira kireke bamugamba nti ono bwamara kwe kisanja kye gwokomawo ekisanja kye bwe kyagwako kyakadaga oranya era najanga ruli najukiza abantu bona abantu nibabiga naye nagamba nti sigenda kuda ku deputy speaker nze umusomero sisigara mu kirasi ngenda kucha speaker nga cyagala akimanyi yes ni wabera gwebigambo mpaka president era we yayingirirawo nibakuba Kadaga nibamuteeka kutaka okimanyi nti ikizuulibwa nti Kadaga yazira parliament azize parliament in fact ndowooza okufa kwawulanya kuyinza kukomyawo Kadaga mu parliament nga takiza deputy we okumufuga ndowooza buswavu naye ekyo kyonna kireeta nti at least this man was principled. Two, he was yarikada nga muulize eri mukama we n'ekibiina kye NRM. In fact kigambibwa nti NRM katokwagala okukapucharinga Northern Uganda kumpi yonna kyava koranya nga Northerners kumpi bonna bamukiririzaamu politically. So that's how important Oranya has been in the politics of Uganda and Northern Uganda. Okay. Chovoraba nti President Museveni ajja kubeera mu katuka amaanyi era ko yakalimu okurepressinga Oranya. Ekyokubiri Oranya ono kati ataddewo ebifo bisatu ebiri vacant mu Gwanga. Ekisooka definitely cha speakership. Ekyokubiri abadde vice chairperson wa Northern region wa NRM. Chovora babadde ku Central Executive Committee ya NRM nakyo kifo se vacant. Ekyokubiri obubaka bwa parliament amoro jabadde yakikirira ebifo bisatu kati ebyo byonna bifuuse vacant. Wabere kijjo kusinga kuba ekyomutawaana kya speaker. Eno Gwanga lyaffe nubwo tunulira mu bwoti iraba mu NRM ate tosobola kubeerawo speaker nga tori MP eteeka bwe ligamba bateekwa kwekora bajja kunyonya mu MP omu afuke speaker and it should be immediate. Manti teri constitution teri business egenda kukolebwa mu parliament nga timulina speaker no kuisha sentence bagenda omuziki bakufuna speaker
okumuzika ndowooza ekyo kijja kuba special nani deputy speaker ajja kubiriza enkiiko zino naye kufuna ya parliament sikiwa nti parliament egenda kuddamu kutuula kubanga kiba kikutegeeza okutuula kwa parliament olw'omufu yali awadde olwo nti genda onkiikirire kati taliiwo anaakugambye okubiriza olukiiko teri bizinesi yadde n'emu mu parliament ekolebwa nga timulina sipiika musooka kumulonda kati ekyo nakyo kituyigirize ng'eggwanga constitution ebeere flexible baligambye kati in case of president kati president bwafa Mr. Museveni bwafa constitution eragira tiwali bawairawo kulonda immediately vice taking over atwale ekifo kya president afuuka president vice mpaka emyezi 6 n'ategeka okulonda kino kyo anti ebyo byebibuuzo mu ggwanga lyaffe nga bwe lifaanagana byebifaanagana tolebe ya Tanzania Magufuli bwe yafa immediately the other one took on n'olwaleero mpaka ekikutegeeza nti sisimu zaabwe ezo zikora naye wano nga bw'olaba Uganda eno empologoma zonna nga zisinisa amanyo Museveni ayinza kufa olupo n'ogenda mu ntebe bakana bavaayo so constitution ndowooza eriri a bit rigid awo baligambye nti deputy ajja kubirizanga mpaka nga tulonze balitadde si mpaka baligambye nti mu kiseera nga balitadde ekiseera ekigere ekibaalikoze nga kya president no tujja kumala emyezi 6 tulonde speaker omulala olwo automatically yandifuukiddewo ne bamuwa emyezi oba 2 be 3 nga balonda omulala naye okusinziira nga bw'otulaba NRM nga bwetalina nsonyi oyinza kusanga nga bagambye nti deputy kata yesimbe ku kyo bwa speaker nga parliament muzigisiibulira busiibulize n'akamunyenya kabaddewo nga mwerabira Mr. Byarugaba, waliwo agambye ono nti that a new speaker must be elected before Olanya body is brought in the parliament. Anita Amonga must relinquish her position. Chovra bichari mu matankane eteeka ngeri gye balikoramu. Kadaga must also relinquish her position as a minister if she is to stand for election. Tosobola kubeera ng'oli minister ate n'ofuuka speaker era obule kulira bw'oba ng'oli mu parliament oli minister oteekwa kulekulira obwa minister olyoke weesimbe ku kifo kiri ne tukyogereko katono singa Olanya God forbid Kadaga avaayo n'agamba Museveni tamwagala not parliament ejja kumwagala Museveni n'obw'omwagala era ajja mukuba akadde n'obw'omwagala ekyamukubya luli kikomawo kona inze sayinza ogamba kati banansi mpozi engeri gyendaba nze ndaba baleete onetayebwa gwenda bayo nange but all the same ono omukyala alaze abantu ati aleetedde abantu okutya ebifo ebinene kumala gabiwa abantu kyova olaba nze ndaba n'abantu ba NRM mu parliament weewaawo olaba bakola kiri nga baagala kuyamba Anita ne bamukimanyi nti kyebakola kikyamu naye baraba nti tasobola entebe enene eyo ofundako netayebwa in fact omukyalo ono akubye abakyala bonna mu ggwanga nga olaba alinga ategeeza nti abakyala bo bamala gakola bwe batyo oba bakibe prime minister nabanja naye alekulire ora omulimo gwakugwa naye mu katebe but all the same abo bantu Museveni bayagala tuleke n'okwewuunaganya Museveni ajja kuleeta omuntu we addemu amuteekaawo olaba Anita bamalaga mu yoole eyo nga wa FDC ne bamuwa naye nga kikutegeeza mu NRM mwalimu abantu abawerako obulungi okuba deputy oyo amangu ddala nga yakava mu FDC ekisanja kye kisooka Tayebwa yaliwo anti gender issues nazo zakola nnyo ku kya Tayebwa Tayebwa bamukuba n'abivaamu n'okubivaamu oluvannyuma bw'okumanya nti NRM esazeewo okuleeta Olanya nga musajja
nga parliament nga bweri tosobola kuleta musajja nga ye speaker n'oleta ne deputy nga ye musajja. So omukyala awo yaragirawo bulungi nga buli muntu ye nakiraba. So katurabe ogwe banatuleetera kati ogwe banatuleetera ate nakyo kibayigirize. Nkugambye etteeka balikola bubi. Buli amateeka gano ge mukola nga mugeekolera oluusi gabakwatako ne gabanyweza ne mubonaabona. Kati singa etteeka tiri rigid nga tirigamba nti oteekwa kuba mubaka, President I believe yali badagenda ebweru n'ajjawo speaker. Kubanga abantu abalina obwongo aba NRM abangi bafuluma gavumenti. Awo we yali yewoze nagendayo nga bwekya prime minister bwekibeera. Naye engeri gye mwali kakanyaza etteeka kati amonga alikulire buno ayesimbe ku bwa speaker deputy tabeere abeere. I believe chances are high amongo n'agamba nkitadde even if we lose even this one. Anti bw'okita biba biwedde bwe bakukubira eri oba tokyalina chance kata chance atebe komawo nto amongi tuyambale kulira wesibaka kwa speaker. Ekirala tasobola kulekulira ndowooza nga atayogedde ne president kubanga ekifo ekyo ky'obwa speaker kya president yasalawo. Tibabalimba nti NRM yasalawo, President Museveni yasalawo ananabeera speaker. Anayina okumuyisizayo bibyo. Anayina okumuyisiza ebibyo. So bw'araba nga mukoledde mu magezi ga president bw'araba nti ono yankoledde asaanidde abeere speaker, ajja kulekulira kiri yesimbewo. Wabula kiri ate nze nsaagala kweteeka mu bintu ebitagenda okutuyamba. Teri wa opposition osobora kufuna obwa deputy oba obwa speaker mu parliament. It's a game of numbers in parliament, not a game of brains. Sigamba nti nganda tabusobola abusobola naye tibasobola kubumuwa. Talina numbers. Oranya omusajja abadde omuntu gwe badde bamanyi agoberera rules of procedure n'amateeka ga parliament. Kabe wa opposition kabe wa NRM kyesibyeko. Omanye bwakibeesibye ku kintu ekyo oba kuba omukyalo ono nti gwe togagoberera. Yes. N'abamu boogera nga tibategedde kye bategeeza. Kabe wa NRM buli wa NRM gwe ba interviewing abadde agoberera rules of procedure za parliament. Abadde teyekubira mu parliament. One word to a wise person is enough. Baba gamba Anita bw'abanga ali wise. Nalabyo n'okukaaba nga akaba noyinza kusanga abamu nga bakabagagonya. Oranya n'okufa kwe ekifo munange oranya abantu baworanya mwe timulowooza nti oranya ekifo ekyo yabadde akyagala yekka. Ojja kusanga n'abakaaba nga bali bakyagala. Kubanga tumwebaze ndi kukyatumwebaze enfa y'omusajja ono ekyatusobedde ffenna. Government kino kwokirabe. Abantu baffe abaze nga bafa muvunaanyizibwa kyenkanyi ne mwesirikira nga buli muntu yonna n'ategeera nti kumpi mwe mumuse. Lwakusirikwa kwammwe bwakukweka ebintu ebitaliiyo. Kakati raba kati Gwanga tusigaddewa. Abantu abamu bagenda n'okutandika okutya ebifo ebinene mu NRM. Kubanga bw'obeereyo nga wali wakyagala nga olugenda. Naye nga kyamutaawaana eno ebeera nsi ki? Ebeera nsi ki? Omuntu n'obeerawo buli bwe bamukwata ne bamuteeka mu nnyonyi bakomyawo mulambo. Why?
Nenga inapojo you get that first father record yiba mutekawo. Titumanyi. Nenga twakoma kuli anti batubanja balance. Nze nawura nti yafa yafiire bwe. Simanyi oba bamukomyawa. Titerama. Yo olente batutugamba batubanja. Ati basobola kutubanja. Basimanyi Esente nyingi zagenderawo, sente nyingi bazisasula. Tibasobola kutubanja banatubanja ngiriki. Bano gati tebaba nansonyo obudde obusinga. Nga waliwo abali balina kuzisasula ne bazirya. Aba commissioners katayo babadde mu speaker wa parliament. Aba commissioners ba parliament esente basayininga busayinizi nizigenda nizimukorako. Nina gwendowooza yatugamba no juzi ayali kuziika kwa Emmanuel Mutebire. Bali omunsi yakola budget nefuuka budget over 500. Abantu abakulu babalirako nnyo. Katori yali governor wa Bank of Uganda. Esente zali nga ziri awo. Abana Uganda bomuntu n'omukufa kw'omuntu bakolera mu business. Twaina nsonyi. Goroza bagenda kulaboranya tibafunanga pa DM. Bawede bajiria. Yes. So nga tulina kuba begendereza ife mu Uganda kumpi buli muntu omukuru arwara. Bamutwara bwero nakomonga murambo gwenyine. Naye nga kikuraga ife emugwanga lino lazima imwe bantu mwabatufuga esente mwazekomya bashiti muzimba amarwaliro gamwe agukuba janjaba nimulekanga orusu okuteeka obuzibu okutulekera obuzibu butagambika economically mugwanga lino omuntu nafa nimulekanga ekyaji mukikaziza Obaba tufuga siba na Uganda. Kati ulira 1.7 billion enyonyi yoka okumutwara eri. Goroza yes. Medication tiziriho nabana bagenzi. Goroza billion zimeke zigenza. Billion zimeka. Single Ugandan. Ebyo byonna nimutabiraba. Namwe babaka ba parliament. No wonder. Gwanga mwonna ulira kantu kan. Bamuyita Anita Amonge. Twitter tweeting about after yesterday yagambe bwat together with close friends his lordship Alphonse Owinyi Odolo, Honorable Norbert Mao and the Health Minister Jane Ruth Acheng. I visited Honorable Speaker Jacob Olanya at the hospital bed in Seattle. He is receiving and responding to treatment under the close attention of doctors for you. Bagenda Anita Amonge na tutikana tugamba bwat. Health Minister Jane Ruth Acheng has revealed that all this while Jacob Olanya was in hospital, he has never assessed the medication he went for, as he was still under stabilization details. Ababadde mu ddwaliro boogera byanjawulo. Oli agamba she's responding to the treatment. Ono agamba bamulinza stabilizing alyo katandike treatment. Which kind of disease was it? Ganti chovora abantu abana Uganda bwe bekengera. Ntono yara arwadde ki tobanenya. Kati mwena nabagenze kumura buri muntu ayogera kike. Ate ordinary Uganda ne yayogera ki. Ate ni mutakwatibwa nsonyi ndoza zamwe ni muziteka ku Facebook ku Twitter. Buri muntu nabisoma. Nga buri muntu ajamwe kike. Nga buri muntu ajamwe kike. So abatuwuliriza n'abaturaba twayagadde nga flashlight tugiye twogere ko kufa kwa oranya si kwa oranya koka naba abasigaye tunyo abana Uganda tufube combination abantu bafudde mu that style kino kisoro ki ekiri abantu bafe mu gwanga bwe buba bulwadde bwana baki obutwara abantu afa abakuru mu ngere yekyewunyo government netayo ne sirika busirisi eno government wetuuse abana Uganda tunakwa begendereza ekiteeko kigenda ku muntu omulala
tunyonye Kisolo ekimazeewo abantu baffe mu ggwanga muno. Omanyi oluusi bw'oyogera n'engatagatta ebintu nange binsoberamu kunga kinoomu. Kisolo kyekyo ekimazeeko abantu baffe mu ggwanga. Yes. Tukiyige, tunakiyiga, tunakisobola. Ayina effumu ateege bwayise, ayina akajambiya, ayina emmundu akikuba essasi naye. Nze saagala Bannayuganda tugwe mu maanyi. We shall be there. Onagenze. Wabula ffe abasigadde kungulu tulina kuba beegendereza. Nga bwe tunyoonya weewaba tumanya nitugamba nti ono yandiba nga atibwa butibwa. Naye nga tolina kyakukola twogera bwogezi. Nti naye nga ekigendererwa you see bwe mubeera mu nsi nga muri mu kiseera ekyalibadde kya transition nga buli muntu oraba eyandibadde alowoozebwako okubeera mu kifo ekinene ng'afa bumanya nti the transition will be bloody. Will be bloody really. Ekirala n'ekigambo ky'obusika Succession battle. Tesobola kujawula nakino ekitambula mu bantu bafa abafa. Ife abannabyabufuzi ogenda n'obigataagata n'oraba bw'oraba buli muntu avaayo okwogera ng'alina ekyagenda kwogera oyo agenze. Buli kyavaayo okwogera n'oyo agenze. Oraba Major General Kasirye Gwanga n'ojjukira nti enfa ye yeewunyisa abantu. Bamutwala mu ddwaliro naye ng'avudde owamwe embuya gye baali mumusibidde n'avayo we yagenda tiyavaawo. Ebyo byonna ate mwana wattu ne famire nayo n'owura nga yemulugunya. Okyekikulu mugenzi Kaweesa n'olwaleero nga teri report eyali eweererwayo ntono abamuta be bano na famire ne last week ne famire badde narabye nga yemulugunya nti kasoko omuntu wafaafa teri kye mwali mutugambyeko kiki ekyamu baana baamutta. Oraba byenkuleetera kumpi buli muntu afa mu Uganda waliwo ekibuuza kinene, waliwo ebibuuzo bingi. Yes, waliwo ebibuuzo bingi. Aba banange kiki Kisolo kyekyo. Kisolo kikino. Abaana kyo kirimala kufa simanyi. Definitely. Ekisolo ekyo kiri tubanga tutukisse. Oba nakyo nikifa nakyo des. Oba nakyo nikifa nga bano. Waliyo baddekaawo nga simanye kigenda okubeerawo. King of animals, kirayon. Kiri obugabi ne kiri akamuje ne kya kino. Naye kasita bakisanga nakyo nga amanyi gakiwedde. N'embizi ekidduse. So ekisolo ekyo nga tikinaba kutuuka ku mbeera eyo abantu bangi bakyafa mu ngeri efaanaganako bwetyo.